Wabula nsanyusa okukulabako ate ndi musanyufu nnyo okulaba nti ndi ku Map Media TV ne Mukisa TV. Abatulaba baffe nsanyuse nnyo, mubeereko musuubire bingi. Eno ye Masaka gye tuli, mugenda kutegeera Masaka kyeki, lwaki Masaka yankizo nnyo mu ggwanga wano, lwaki Masaka abantu bagyagala nnyo, lwaki bagyettanira. Mwennewuunyiza weddamu nga tujja ne mala mwangu weyeene wasibuka buli kirungi. Anti buli mulungi omugezi ava Masaka, buli muntu omugezi ava Masaka. Bw'otakwata ku luguudo lw'e Masaka osubwa bingi, so mubeereko. Ona tugenda kusooka okwetonda okukutuukako leeti, omugga Katonga gwazzemu ne gubotoka. Twetoolodde eri. Mabutolimba olikombewo gagadde olabibwa ensi yonna tegunnabotoka nebasereeti. Enkuba Okay, muhono Masaka ali atya? Masaka mulungi nga bw'omulaba akakuba Katonnya tubalansinga weze balansinga mwetuli mu kitundu kyaffe Masaka tekirina mutawaana. Ebitonotono ebisoomooza tebibulamu naye nga banne Masaka bo basanyufu. Eva ffe tubeera abantu abasanyufu. Nkozi jjoloka nti ekikopo ky'amasaza kino kyatukozemu enjawulo encukwe katono awo naye kibadde kimanyikiddwa ne mu likodi y'ebyamasaza ebyo. Bagamba mugula baleefu. Abanafu babeerawo bagula baleefu. Kati omutaaguze baleefu ne babakuba. Gwe kyoba omanya nti buli gwe muwangula babeerako n'ab'okwekwasa. Kati n'amaani yo essaawa eno erina bbiri mu kwekwasa. Kati tuli mu mabanja. Ate mani olese yaki. Honorable. Oyo ye Honorable Alice Nanungi, omubaka omukyala owa Masaka City. Honorable Nanungi Alice ye mukyala kansala yalondebwa mu kibuga Masaka. Ngazze okunnyonnyola ku nsonga lwaki Masaka City yayaanirwa nnyo. Agamba nti ekibuga Masaka olwaleero kya buseere nnyo kati kubanga nti abantu bakijjumbidde nnyo okukigulamu poloti. Abantu bajjumbidde nnyo okusenga e Masaka. Yeebuuza ensonga lwaki abantu bajjumbidde nnyo Masaka. Kubanga luli Masaka yalinga bagiraba ng'ekyalo, wabula olwaleero buli muntu ayaayaana okuddako e Masaka. Agamba nti abanene beefunzizza Masaka, kyova olaba nti kati omwavu tokyasobola kufunamu poloti osobola kuyiiyiza. Kyova olaba nti kati Masaka ekula ku sipiidi eya yiriyiri. Bw'atyo Honorable Nanungi azze okuttaanya ku nsonga lwaki abagagga badduse nnyo Kampala ate nga bayingirira Masaka. Bannamasaka olwo ate bo baveeyo baddukire Kampala. Yeebuuza nti ye Kampala akyasoboka. Ensonga nno lwaki abagagga battanidde nnyo Masaka. Honorable Nanungi zazze okuttaanya era tusooke tumuwulirize. Taataganya ebigenda nga byeshitingisa onoonyaako we banaakusalirako ka fiizi n'olaba ng'osoma primary yange nagimalira Misanvu Demonstration School era liri Misanvu awo nga nze nva Serinnya ku Mutala nenzija Misanvu kagendo nno kawanvu katomerera abamanyiwo. Then secondary nengimalirira Misanvu Secondary School Senior 4 we nava nezja ku Breast Sacrament Ekimanya nenkola Senior 6. Ekyenjawulo mpozi mu Kimanya nali head girl so nali muntu afukeri mu kyalo naye ndi kama mpati g'ekyalo eriyo yansanga abaana obukulembeze bwavira ddala wansi. Obukulembeze mwebuli masomero gange gonna gye mpise ndi mukulembeze. Naye mwatunze ne bwe tubeera tulina kasaako bawala oba bataano oba mukaaga weesanga bagamba era Nanungi tukulembere mu kino. So ebintu by'obukulembeze ebyo birina engeri gye bizze nga bingoberera ndowooza ne muzeeyi wange kubanga abadde Kyamanyweero C1 kumpi ndowooza bisanja biwedde lwe bamugjeeka naye ate nga n'abantu bamugjeeko nga bagamba ekintu kimu nti akooye kyova olaba nti omuntu yenna ffe tukkiriza nti bw'aba akooye yalyesenga entebe n'awummula. Era muzeeyi namugamba nti abantu bagambye okooye si lwakuba oli mubi naye okooye kuwummula kyakulabirako kirungi. Ntera okulaba okulengera era ekyampalirizisa okunoonya ekyatuwalizisiza okunoonya abantu abasinga bamanyi olina MP ebintu by'okola ate bw'obeera ng'oli just kansala ate nga tulaba ebintu by'okola bisukka ne ku bya member of parliament okugeza emabega kaawo twakulabyeko ku ssomero ly'abanaku ekyalo ojja kitujjukira essomero eryo
ng'otutte sementi otutte bulooka okoze eki nga ggwe kansala mirimu kyomu kansala emirimu gy'alina okukola ye nga kansala era ekyakuwalizisa obeeyo ogende kusomera nze nno kibuuzo kirungi ng'ogyeko okuba kansala kati mwe muntegeredde wano mu myaka 2 n'ekitundu kuba kati twakamalako ttaamu ya myaka 2 n'ekitundu naye obuweereza ne bwe baba tebannakuwa ofiisi yonna ya buvunaanyizibwa nti oli mu kifo bw'ekiti obuweereza omuntu yenna yalibadde nga aweereza abantu nti nze obuweereza bwange bubaddewo ebbanga ddene newankubadde siri muno nze nyina okuleka ebyo bye mumanyiiko ebitono oba bye mulaba naye nyina ebintu bingi emabega byenkola ng'okuyamba abantu nze nyina abantu bentwala nekolamu omulimu okansolinga abavubuka abafunye akawuka akamukenenya nga mbakwatako ne mbatwala okubatandisa eddagala ne mbafuukira ow'omukwano kuba abantu bangi bwe baba mu mbeera bwezityo batandika kubageya batandika kubasunga batandika kubasekerera na kubayisaamu mima na kumusungamu oyo nno gundi yalwala oyo kati nze bwe nakiraba mu society mwempangaalira nina engeri gye nnakwatwangako nga ngenda ne nnoonya omuntu oyo mu kifo ky'okumugeya ne mukwatako obukwasi nga jangu tugende ku ddagala okimanyi nti ne bw'otandika eddagala osigala okyali mulamu okimanyi nti abaana bo bakwetaaga kati ebyo biri off camera abasinga temubimanyi ne nyina abantu bangi references z'abantu bangi benkutteko bavubuka bannange nga sirina ssente zembawa naye n'omukulemberamu n'omugamba nti osobola okuba omulamu wadde olina akawuka n'otandika eddagala n'akwesiga era nze wange nyina obutabo bw'abalwadde bwentereka nga bwange babukuteresa nakasaagala akatabo kange kabeerewuwo nga mbutereka naye nga mwebali mu society ensi tesobola kibalira eddagala ng'alijja naye nga ebimukwatako documents ezo yakwesiga gwozi muterekera so obuweereza tebukoma ku kuba nti olondeddwa era ekyo tekinneewuunyisa naddala kuba empangadde nabo babadde nga bammanyi ebbanga ddene kati olunaku lumu mba ntudde ku TV nendaba eggulire eryo yankwatako nnyo ndowooza lwakuba background yange oba gye nnayitira ng'okusoma kwange ze tekwambeerera nnyo kwangu n'akatono nze nga tonajambala P7 naawe wayambala nga P7 nga tonajambala P7 ate yali ya brother wange nga y'amasanda kati ate yaffe yali bweti yali ya mukulu wange Jingo kati baali ku kisaawe okwo ku misango tulina ekisaawe kitugatta bajja okuzannya omupiira kati tumaze ebibuuzo bya P7 ekibuuzo kyaffe ekisembayo twagalayo obufaananyi obwo abaana bwe beekubya mugamba mpa mu ngato naye kati nga nnene nga yo nnene tentuuka yali jango nnene bweti ye yali musinyafo kati nze nga ngiteekamu ekigere n'ekisonsekamu ku bwenti n'osika saalinawo sokisi kuba yali emergency ali ku kisaawe njagala okulabika mu kifaananyi nga nyambaokuzinga omukisa gwo osindika ekigere emabega eno ekisinziro gye kisembera n'olabika ng'engatteeyo kati n'okiyimiriza lubalaza booti osobola okupoozinga ofuna ku kifaananyi osobola okupoozinga ofuna ekifaananyi nga wamaze ebibuuzo ngo engatto gye wasooka okwambala teyali nayo era yali era wajambala kwekubisizaamu kifaananyi kitegeeza engatto esooka ojambalira mwesi wano eyo yo njambala olwo ekigere kirinnya mu ngatto wano bwe nali mmala omugigi sisa wange era yeeyazikayo ku ngatto n'agindeetera nga tumala omugigi nayo nenjambalako mala n'agizaayo naye kati wano nga tumaze P7 nyambala eya bulaza wange kati nga terinya mu kigere abantu baagala okumanya nti ebyo byoyogera byali by'amafuzi g'amataala oba ku mulembe ki sebo nze nzaaliddwa ku mulembe guno era ebyo byonna byaliwo ku mulembe guno gwennyini gw'olaba kyovula nti abantu abamu balina obusungu ku bantu abatukulembera naye obusungu buli genuine buviira ddala eri nti tubonyeebonye ekimala kwegala n'otunula omuntu nga wabonaabona mu kuzaalibwako mu kukulako kwonna tolabye essanyu kati olina nsonga lwaki teweegatta n'abo abagamba tusindikirize gavumenti olwo ogenda otunuulira essomero liri baliraze ku mawulire eryo bwe baliraga bwenkomawo kwekyo nali ku TV nagenda okumalako na TV nga balimaze okuliraga nga amaziga mwatu ganzikukawe nali ntudde nali mu ntebe yange ntudde bwenti ngenda okulaba nga amaziga gampitamu neŋŋamba omwana ono nenzijukira nenkuba akafaananyi byonna byempiseemu obulamu bwange kati nendaba omwana oyo ng'enkuba bwejja ffenno twalina ebibiina nga kale bisereke wadde nga gwajja okusomerayo gwe munaku naye wano byali bideeya bisanja ng'enkuba bwejjanga kati bwekedde okutonnya tewaba kusoma kati bwe mmala okulaba embeera eyo neŋŋamba nkoze ntya
naye kirungi nti nina social capital nina emikwano nze bye bintu sibikola nti sente zange nnyo mu nsawo kasi kyenakola nenteeka message eyo ku platforms ez'enjawulo kwendi neŋŋamba abazadde bannange natandikira n'abazadde gye mpererera abaana bange mbaga abazadde bannange nenposting ebifaananyi byo nendijjayo n'omuwala eyali alikoze eggulu eyo ya MTV nendimusaba ebifaananyi n'abimpa nembitambuza nembagamba mulabe omuyizi afaanana bw'ati kati munnange ensi eno giraba bantu baagala okumanya aho nali mwatonagenda mu maaso essomero ki eryo essomero baliyita lya Kibirizi primary school liri Mbirizi teririna mu constituency yange omuntu ayinza okuloza nti liri mu area gyenkiikirira liri Lwengo district ennaku wakwatibwako essomero lyasoma liri Lwengo siryamuno omwaffe nti awo walumirirwa nga munnayuganda obulumi bwonna tebwali badde nti olumirwa omuntu olw'okuba olina ebigendererwa wooli obulumi bwonna munnayuganda yonna gyali omuntu yenna gyali olina okukwatibwangako ng'omulaba abonaabona nsituka nalowooza ekintu kimu kye nali nsobola mu kapasite yange eggula ttundubaali eddene nendinseekerako abaana abo kati ekyo nga kyo nze nkisobola naye ningamba kati nsituke n'ettundubaali lino lyokka lwaki tetutandikawo ne tuzimbayo watu ne bwe kiba kibiina kimu oba ne tukwasizaako ekitono bo ne bwe tuba ffe situzimba ekibiina kimaliriza naye ne tubatandikirako essomero eryo lyalina nti enkuba weeba etonnya abaana balina ekikiraasi endala gye badduka waliwo kabuloko kamu muganda swabula abantu bobonaabona bwemuba muli ku kibuga eyo nga temumanyi ennaku eri mu bantu ng'otuukayo n'emmere olunaku lwonna ne wiiki yonna n'ogimalako nga toyagala nakufuna ng'owulya n'appetite efudde abaana bali okuleka bo mu mbeera eyaabwe mwe bali nti nayo ya nnaku bo nga abasomerayo naye ate ne we basomera wakaanya nga watonnya kati sizoni ya nkuba nga bwejja badduka mu kabuloka akaliwo akamu gavumenti ke yabazimbira ne badduka awo ate kali kamu ate n'essomero lya gavumenti si lya muntu lya Kibirizi primary school lyatandikibwawo ku musingi lyeryo liwadduka ate oyambe gavumenti yali mwana wa ggwanga anti ebyo biriwe mu nsi naye kamala okumalirayo katono kwekyo ekiri ku ssomero eryo bwe twatuukayo akabiina obuloko bubiri obuliwo P5 ne P6 basheyalinga kati eno kola mbwete ebira ya P6 kola mbwete ebira ya P5 kati abo P7 then P4 ne P5 nabo ne basheyalinga kola mweddako kati awo waliwo akapati akatini editisha watuula n'abasomesa ne beenyiga omwo kati bwe wakirabanga ku TV ng'olowooza oba si kituufu naye natuukawo nga kyekiri ku ground ate nga kiri waasi n'okusinga nti kamera yo bweba ekuba ebifaananyi eyinza n'okwegisingamu naye nasanga kati buno obwana obuto okuva ku P3 okudda wansi lufaaya abo bwe bali mu bibiina bino ebyekigango wabweru ne mbatwalira ettundubaali essanyu lyali ly'amaanyi ne ntwalayo n'ensawo za sementi ze nasobola nga nze kuba nakiteeka ku platforms ezimu abazadde abasinga ne batandika naffe tetunnamalayo school fees zaffe nayo kati waliwo omuzadde omuvambi yankase nakuyajja nagamba kati otugamba oti ebyo nga nze nange omwana wange sinnamuweerera essomero kale kandireke naye gy'asomera sinnamalayo fees ne mugamba owuwo bw'aba asobola okulingiza geeti y'essomero eryo ly'omenye kuba nze ndimanyi teweebala mwoli gw'owuwo bw'aba asobola n'okuba nga omulyango gwa geeti y'essomero eryo agutuukako ne bagugula n'ayingira ne mugamba ekyo kimala ne mugamba ekyamazima abaana bange bali tebannamalayo school fees ebyo nali mbikola tebannamalayo oyinza okulo era wakikola lwa baasa yankubira nanga nina nungi omutima gw'olina abaana obukimanyi tebannamalayo school fees ne mugamba nkimanyi tebannamalayo naye abange togenda kubagoba basobodde okusoma ng'era tebannamalayo era bagenda kukola n'ebibuuzo kuba nze oneesiga naye oli okitegeera kati nga wadde osobola okukwata kafiizi ako kasasule naye ate ng'ogamba nti gwe basobola tebajja kugoba wuwo tobola abantu abasinga tebabalansi okuba tannamalirayo we naye nze owange teri agenda mugoba gy'ali asoma era asomye nga ne school fees sinnazimalayo n'ebibuuzo agenda bikola ne ripooti nja kugifuna naye oli ye ekizibu ki wasomera kyenava negattagatta n'emikwano gyange abasobola abaalimu omulimu waliwo abantu abalumwa bannayuganda gye bali nga asobola okitegeera ne bangamba oli naakusindikira etaano nagamba nange akasawo ka semiti nkakuweereza netonjogerako nange nkuweerezaayo esatu era baabanga abeesatu ena nengattako nange akange ne tugenda n'amataffaali ne tugenda n'ensawo za semiti ze twasobola n'ettundubaali naye abaana baasanyukira ettundubaali
nti kuba bo balaba temporary nti kyekisooka ne baliyayanira ne bambuka era ebifaananyi byabalaga nga bambukayo waggulu okuliwanika naye ng'ate zino empagi ezikutte ekyo ekigango nazo nnafu nate tulina okukyusa egyo emiti tusooke tugikuba kuba gyali giruddewo nga ekibiina biruwiriddewo ddala siga nti bya mwaka gumu ebiri nga kati omwana bw'akirinnye amangu ate asobola okuvaayo n'agwa. Kyewuunyisa yeyo embeera eri mu Masaka. Bakulaga nti Masaka disitulikiti ekula ku sipiidi ya yiriyiri era abanene badduka okweyuna Masaka basobole okugyenjooyinga. Naye ate kyannaku nnyo nti amasomero gakyali mu mbeera ey'abaana okuba nga basaasomera mu miti. Ekyali mu mbeera okubeera nga gavumenti schools balinawo akazimbe kamu kyokka ng'abaana tebasobola kusomera mu kizimbe ekyo kimu. W'osanga nti abaana bakyasobola okutuula mu miti. N'osanga nti omuntu just kansala nga yasobola okukwatizaako essomero lisobole okufuna ewaakiri akazimbe abaana b'eggwanga bwe basobola okusomera baleme okukubwa enkuba. Naye ate nga gavumenti gye tuwa emisolo, gavumenti amasomero gaayo tegafuddeeko kugaddaabiriza. Kati weebuuza nti omusolo bannayuganda gwe bawa gukola ki? Kubanga bw'owulira nga bakunyumiza nti amasomero g'e Masaka gakyasomera mu miti, bakyasomera mu bifulukwa, olwo teebereza ate agali ewala ewatatuukika, kubanga bino ebyogerwako biri Masaka. Masaka kumpi nnyo muliraano ne Kampala. Kati olwo amasomero agali mu byalo eyo ewala ewatatuukika kamera, weebuuze nti gali ku ki? Awo ye Uganda weetuuse. Omwana wa Uganda bannayuganda basasula emisolo, naye ng'omwana wa Uganda akyasobola okusomera mu mbeera efaananako bw'etyo. Ddala kituufu tolema kwennyamira, tolema kukakasa nti abakulembera Uganda tebaagaliza bannayuganda, kubanga bannayuganda bajjumbize mu kusasula emisolo. Naye baba nga basasula emisolo, kale waakiri bandibadde batereeza ebyenjigiriza, omwana wa Uganda n'afuna w'asomera. Naye bwe baba nga bakyasomera mu mbeera eyo, ddala Uganda eba ekyetaaga obuyambi obw'amaanyi ennyo. Uganda eba ekyetaaga enkyukakyuka, efune omukulembeze asobola okulowooleza bannayuganda. Neyanziza ekibuuzo n'ekyo kigazi. Kaakati ensonga y'omukyalo oyo Kinyamatama si busungu nti nali mbulina ku ye ng'omuntu. Simumanyi na ye ng'omuntu, tetulina nkolagana naye. Naye natunuulira amaanyi ge yali akozesa ng'ali mu paalamenti okwerwanako ye nga bw'alowooza nti yatyoboddwa. Nengamba kale kati obusungu atenze bwannuma bulumi, nenga kati omukyalo n'amaanyi era ng'akunga ne bakyala bane musituke munyambeko banjogeddeko bwe bati ng'ayita ne bannannungi mwalimu anataka of a woman is buli omu maama w'eggwanga bamwataakinze. Netunuulira obulumi bw'akozesa, naye muganda ng'akiikirira Rakai ova bye bimu ku disitulikiti ezo ezituliraanye. Naye bw'ogenda e Rakai gy'ava omukyalo oyo yalibadde yeebaza nabwebaza Honorable Zaake okumuyamba ensi okumutegeera n'ab'ekitundu ekyo okumanya nti baakiikirira ebirwaliro ebiri mu Rakai. Nagamba kale settlement giddemu mpulidde nga atagiwulidde bulungi. Ebirwaliro omukyalo oyo yali yeebazizza Honorable Zaake nti abasinga twali tetumanyi nti n'okwogera ayogera. Bwe mbuulirira mmwe muli b'amawulire oyinayo bayiti yonna ng'ayina kyayogera mu paalamenti ng'ayomba olwa Zaake njirina anti okuleka ekyo oyinayo ekirala ng'alina ate eno tamu ali mu yakubiri ekisooka kino kyakubiri kano akalulu ke yabba ku Nalubega ali mu kyakubiri yoyo omukyala eyabba atalina mu regisita yeeyo. Ebyo bireke bya saidi ya ate alwanira abakyala ate yabba akalulu ka mukyala yabba akalulu k'omukyala talina mu regisita yeeyo. Oyo kwega oyo omukyala ebizibu byalina ye nga ye singa omukisa ogwo yagukozesa nze ndaba nga yali afunye opportunity yeebazazaako okumwogerako bw'abanga kuba Zaake yagamba Kyamatama tunazuula oba yeye gwategeeza yagamba Nalumansi Kyamatama ate Essuubi kati simanyi oba exactly bw'abanga yeye kati twogere ku ye leta assume nti yeye twogere ku yayogera mu parliament yayogera mu parliament bw'abanga ddala kyagamba nga ye Zaake gwategeeza nti gwe yali ayogerako yali yeebazizza Zaake omutegeeza sensi nti gyali kuba ebisanja byonna byabadde ekisanja kiri ne kino abadde agenda kufuluma paalamenti nga teri amutegedde nti abadde mubaka wa paalamenti. Era nti obusungu bwe yakozesa ku flo ya paalamenti ng'ayogera nga bwe bamukozeeko ataaka omukyala
bwe bamuvodde bamuyise Nalumansi nenga kale singa amaanyi agayimiridde n'abaka omuzindalo n'agaana y'abakazi bazaalira mu binnya by'ekkubo nga bagenda ebinnya bikukuba ng'ova era akayogenda ku ddwaliro abakazi bazaalira mu kkubo omwo kuba omukyalo ebiseera ebisinga nti bw'aba tayimu ey'okuderivalinga etuuse ebinnya ebyo buli we bikukuba ennyo we byekkuba ennyo nze nawe nali nzaaliddeko mu kkubo bw'oba wabulwa ebisa linnya mmotoka genda minnya kati ate bo baba ku booda kuba n'eze mmotoka baba tebazirina kati bafuna akabooda ne bakamutuuzaako omwami we n'amudde mabega n'amuwambatira bwati kabooda kati ne bavuga n'olyoka owulira kye bayita ekinnya kati omukyala atuuka nabana yegudde dda bw'aba afunye omukisa ogutuuka abalala nagendako erakaya abalala ne bagamba tubayoola ku mulyango gwa ddwaliro abalala bakuyita azaalidde mu ddwaliro era bamulerwa beeyo bakola emirimu asinga n'eddwaliro kubanga bagenda okutuuka balisiivinga abalwadde be bateetegekedde buli lunaku n'abantu mu makubo omwo abatambula kati kugendayo bw'ovaayo n'obako ky'oyogera ekitagenda maaso bulungi oba mutujju mutereevu kati Olivia Lutaya yakola avundiddeyo ku myaka wagira Kyagulanyi just omuntu presidential candidate official alina pati magidde ebiri registered mu mateeka mu nkola y'ebibiina by'ebufuzi yeesimbyewo ku ballot paper golowooza kiki ekibulamu kubuulire mu bagenda aliwo abatwala obubiriiti ate abasajja bwe bagenda mu nsiko baasiba emigugu egi okumu ne bagukulembeza ne bagulaga bannayuganda nti guno mwe muli bababbako obululu tugenze kubirwanirira ebintu byonna tugenda bikolako ebyamasomero malwaliro ne bayogera ensonga ennungi omuntu yenna zeetaaga okulaba mu mugugu ogwo ogukulembedde era bannayuganda ne babawagira naye kumbe abantu kye batamanya baaliwo mu biseera ebyo n'abantu baalina omukugu ogw'okubiriwa emabega gwe baali bakulese kati mmwe wano omukugu ogwali kukulembedde baali babaagaza sapooti yammwe mugibawa baasumulula entanda y'omugugu yaabwe ogwaliro tolina ddembe ly'onkugambye eno interview oyinza n'okwesala loogira n'omama nga producer bayinza abatulaba okko abali ku Facebook batawanyamuko katono ku network gye tuli wala nnyo twakozesezza network ndala n'eri ne tukozesa network ndala tugezaako kusumbuwa genda ku Mapu Media YouTube kweri bulungi nnyo etambula bulungi nnyo genda ku Omukisa TV kweri bulungi nnyo then nga ne Mapu Media nayo eya TV baalo ogwayambeko guno bagukulembeza bakulage nti Mapu Media biki ebimutawaanya mu Uganda wanabe Busoga baagala ki mu Buganda wano baagala ki kabaka waabwe baagala akomewo ne babikulaga bulungi ne bamukomyawo nga talina buyinza kabaka abiyogerera musibe mwabali mwagala kabaka wammwe mu mugugu guno ogwasooka kati gwe ne weetabamu kuba bamanyi Omuganda ku kabaka we awafiira ne tugenda ne batuzingira mu mugugu abaana batweruwero ne bafa kugamba omugugu guno tugulaba gwego bituufu enguzi tugenda gikolako kino ekiwamba abantu kigenda kugwa naye bavo tebeetunuulira ebaali boogera ebyo ekiwamba abantu tekigenda kubaawo ebyo byonna nga bwe tubisoma bwe baabyogera mu butabu tebigenda kubaawo gavumenti zino mbi Obota atulugunyiza abantu assa abantu akoze biki kati bo ne bakulembeza ogwo mugugu nga bagenda kukola ki bagenda mu nsiko bwe baavaayo ne bakwata omugugu ogwo ne bagubikka ne bajjayo omutuufu ogwalimu okubba ettaka tebamanya nti kati tugenda okubakola ku ttaka atannakaaba ku kyattaka yatali mu Uganda Barone gwe bakubye essasi omwana yakafa ennaku ezo babakubye abantu babundabunda lwattaka balitwala kifuba emabega kawe era nali akakatambi kange simanyi oba mwakalaba nga ndi ettaka liri eyo kusaidize Samaria eyo kako naye amasimu ge nafuna kati mulimu omusomesa wange alinako paati emu omusomesa Jingo yansomesa Oluganda mu kimanyi yankubira n'angamba bannange abasajja bali wano saawa mu zaali lwali lwa Sande bangamba bagumbye wano ettaka balitwala bayitirivu bali wano bayedda abalwebitopa bati ne mugamba kanzije n'angamba naye kati ogenda kukola otya ne mugamba kanzije nakola nenzija kati omanyi guno omulembe pulezidenti waffe Kyagulanyi yatugamba kulabisa kwata bukwasi kamera tugenda sajja balyoka batandika okwesiga mu bitooke bwe beeyongerayo bwensembera ne kamera nimbabuuza bakulu mukola kituntu lino mu uniform y'eggwanga nga teri ayagala kutunula mu kamera
nga teri ayagala naye nga bakekejjudde buli kafo ka muntu basibye empanyi bali basimba biti betolooze okulifensinga byonna kati omusomesa wange kyavanga nina nnungi mutuyambye mutyaninzija abasajja beeyongerayo ne baŋŋamba kati mwalimu abali munda omwo ne bajja nga babiyingiramu ekyatuyamba ne tusitula amaloboozi waggulu wakyaliwo akaweerero tebinaggwa naye wakyaliwo akaweerero kuba twajjayo kamera kati bonna ne batandika okwebuzabuza naye bo kye bakola bwe bamanya nti kati waliwo gundi ayogera nga batandika okuwizidrowinga bweba tebakunoonyeza kukubuzaawo byebimu kubiwandika abamu ne babagula eyo be basobodde okugula naye baamanya nti kati bino bitegerekeddwa bannabyabufuzi ab'ensa agamba katandika okuwizidrowinga mpola nze kye nakola abatuuza baliko ne mbagaa nti mwe balaba bakomewo mutugambe tukomewo bajja kubitubuulira lwaki naye ng'ekiwamba bantu ekibbattaka enguzi obulyako obuli mu ggwanga tebwogerekeka gwe mugugu mwe tufudde balwana kiki balwanirira gwe mugugu ogwo gwolaba ogwawe obadde otugamba abasajja ab'ennwana gye balwana na biki byonna byonna wali woogendedde ku sayidi eyo otugambye nti ekizibu ky'abannayuganda abannayuganda balina buzibu ki balimbibwa kakati ng'ogyeko okuba nti baafeera bakadde baffe nga pulezidenti waffe bwe yakiyimba bano abasajja baafeera bakadde baffe ne babeesiga ne bakola ki ne babaweeka ku migongo okuleka okuba nti baabafera gwe guli omugugu gwenkulaga nga babakulembezza ogwo omugugu ogusooka baali olwo bakufera bakulaga omugugu ogwo ogulimu ebyo bikunyiga bagenda kuyambako naye bannayuganda naffe ffennyini tukoze kyamaanyi nnyo ddala nno okubeezaawo gavumenti eno bannayuganda bakoze kyamaanyi nnyo okulemezaako gavumenti etunyigiriza pulezidenti Kalulu Kajjo aka pulezidenti Kyagulanyi bwe bamala okukabba bamuwambye ali waka ebyaddirira byonna presidential candidate byonna nga embeera yonna bwetegerekeka bannayuganda intaneti bagijjeeko buli kimu babakubye bebasibye babasibye obunkeeke babutaddewo pulezidenti n'agamba nti ebintu mbizizza mu kkooti y'abantu ffenna tetwakola buli omu n'azinga emikono yali nga mu kibuga nga akulira munne nga agamba ngenda kugendako mu kyalo egindi ewaka ngira neekweseeyo bino bimale okuyita biyita biragawa era biyitira kwani kati obalaba gw'oli mu kyalo ogamba kambiddwa kyova olaba nti abantu pulezidenti bwe yabizza mu bantu abantu batandika kudda mu byalo bino katudde mu byalo bimale okuyita bannanungi be bamaya obuwala bunalukalala abantu ne batandika okuwoza katudde bimale okuyita okitegeera bimale okuyita abantu nga beekukumidde ddala naye nga musajja abagambye byonna abikoze akoze kampeyini mu bugubi mu nnaku empitirivu mu kutulugunyizibwa mu kusibibwa abaana bonna mwabalaba babakwatira kalangala simwe mwali media mwena babakwatira kalangala tugenze mu kulonda nga embeera yonna baginyogozza pulezidenti n'abagamba mbitadde mu kkooti y'abantu twalina okukola tuli emiliyoni abantu ne balinda omuntu abantu kati ate bo ne balinda abantu balinda eyakoze ogugwe ne bagamba tulinda ate tulagira ate alagidde era abagambye mbibawadde werwaneko ke kaseera abantu ate ne balindira omusibe ali muntu amagye geetoolodde nga tebamuganya wadde okugenda mu kabuyonjo buli wadda bamulaba naye ng'olidde abantu tufunye obuyinza obuyinza buli muffe akalulu tukakubye akalulu tukawangudde abantu bakyajinze omusajja yeetoolodde eggwanga lyonna ensi etegedde buli kimu kamera zonna zitunudde abantu ne batandika okugamba leka bino nze kangende bwe mba nzaalwa Luweero kanzirukire ye Luweero nja kudda nga bikkakkanye embeera nja kukomawo ng'eteredde kati nembuuza badduka nga babirekera baani bannayuganda ekiseera yeyo embeera eri mu bitundu by'e Masaka bakugambye nti ekibba ttaka ekiri e Masaka tekirabwangako kubanga nkugambye nti Masaka akulaakulana ku sipiidi eya yiriyiri kyova olaba nti abasajja kati beegumbulidde omuze ogw'okubba ettaka ly'abatuuze ow'e Masaka nga kyakaaba ekibba ttaka ekigenda mu maaso ekikudde ejjembe twalabyeko Northern Uganda nga nabo babadde kukaanayo kyani nga bagamba nti abalaalo bayitiridde okwesenza ku ttaka lyabwe era bakoze omulimo ne bagezaako okugoba abalaalo abo okutuusa mu I7 bye yasitukiddemu
n'agenda mu bitundu bya Northern Uganda era yalagidde nti omulaala ali mu Northern Uganda ng'olina ettaka ly'okakasa nti liryo lisibeeko liizi olundirewo ente ezo. Gwe atalina ttaka likakasibwa nti liryo mbwangu ddala tikka ente ezo ove mu kitundu ekyo. Kakati ab'e Masaka nabo bali mu kkaaba ekintu kye kimu nti ekibba ttaka kisusse. Tubiwulidde bulungi Honorable Nannungi ng'abyogerako. Kitegeeza nti ate waliwo n'ebitundu bingi ebirimu ekibba ttaka naye nga yo kamera tezinnatuukayo. Kakati bannayuganda busigadde buvunaanyizibwa bwaffe okwerwanako. Buli muntu asitukiremu omanye nti gw'olina okutaasa ettaka lyo. Aba Northern Uganda bagezezzaako ogwabwe wabula ab'e Masaka nabo bakulaga nti ettaka lyabwe balitwala balibamalako naye tebalina abalwanirira. Kitegeeza nti balina okwerwanirira bo bennyini nnyini. Mu Uganda kino ekigenda mu maaso bakiyita mpaawo atali kaaba. Tewali kitundu kitagenda kuloza ku kibba ttaka kubanga olwaleero olaba nti kiri Masaka olaba nti kiri mu Northern Uganda naye nga buli kitundu kigenda kukirozaako kubanga ab'e Masaka bali balowooza bawuliranga biwulire nga balowooza nti waffe tebinnatuuka. Olwaleero Honorable akugamba nti ekiri e Masaka kifumba mutuku. Masaka District yali emanyikiddwa nnyo nga ya bannayuganda Abaganda. Olwaleero akugamba nti Abaganda abalimu obalaba bale kubanga abantu abeesenza ku ttaka lyabwe nabo tebabamanyi. Balaba feesi ze batalaba nko mu bitundu byabwe naye nga beba owuninga amataka kati agali mu Masaka. Kitegeeza nti kiri gye tuli okulwanirira ettaka lyaffe oba okutula ne tuzinga emikono abalyagala ne balitutwalako nga tutunudde butunuzi. Kuba buli lw'otambula n'ovaayo n'oleeta ebinyiga abantu n'obiraga ensi. Twagala emmandu buli kintu tukikoze tulabisizza muliro tugukumye. Bannayuganda be bokka ababulayo okugamba nti essaawa yeeno ekimala kimala. Kuba kati waliwo kitongole kitali mu kwekalakaasa. Ate onoolinda ani agenda okufuuwa firimbi. Tuyimirire luddawo Palamenti eri mu kwekalakaasa. Abasawo buli budde babeera ku nguudo, abasomesa bali ku nguudo. Kimala bumaze okumanya Kyagulanyi akoze ogugwe. Ogugwe agukoze. Naddala ate okuteeka essuubi mu abo abavubuka abato ebyobufuzi bino bimukwatako. Tubadde waliwo statement gye nkuliddeko nga tetunnajja ku mpewo ng'ogamba nti Kyagulanyi annyambye okutigira ebyobufuzi. Ekyo kyatuyambye kitumala okukyusa eggwanga. Akuzibudde amaaso. Bannayuganda bo bennyini nkugambye ffe tukyali oba tuli ku ki bye biri oli byagamba nti oba nnindaani buli omu sobula n'adduka n'akutunulya mapu ng'ogamba buli omu tulinga kiiso kya mbuzi buli omu n'atandika ogamba bubagwe tutandikire kwa Kyagulanyi ogugwe agukoze firimbi agifuuye. Ekitegeeza buli w'oba onyigirizibwa weesongemu olugalo nze nkyeremezzaako embeera eno mpaka nga weekyaye. Bw'oba owulira ng'okooye embeera eno okozeewo ki? Olwanya otya ofubye otya? Abantu omusanga ng'embeera emunyigiriza ennaku emuluma atuuse mu ddwaliro teri ddagala abaana tebaagenze ku ssomero. Kati recently nabadde nnaawe era akagundi kange katambudde nnyo obwana nabusanze ku street nga butudde 2 ssaawa za kusoma. Mbuuza bwabadde bwetise ebisero by'ennyanya naye nga bukooye kati nga bulina we buwummudde. Nimbubuuza nga temuli mu bibiina nkebera ku ssaawa ngubudde bwa kibiina. Nimbubuuza nga temuli ku ssomero wakalabye akantu. Abaana ne baŋŋamba baatugobedde $5,000. Ebintu mulabwe ebirimo kati kituliko mu kibuga. Gumu 2,345. Gumu 2,345. Mu kibuga kyammwe kino Masaka. Butereevu. Ng'omwana ali ku street atambuza nnyaanya nemanya nti kati omuzadde oli bamindooza naye alindidde mu mudaala gwe afunemu 5 gibuze kati n'alaba nti alina kutikka mwana ono ennyaanya atambuze. Nalinamu 10 yange nga ndirina bwe nali ngenda nakufunako kyamisana mmale neyongereyo mu gye nali ngendako naye nakwata bukwasa emitwalo egyo ne mbagamba naye mmanyi kati enjala ebaluma musooke munoonyeeko ekyapati mulyeko then ekisigadde mukitwale ewaka enkya mudde ku ssomero era abaana abo baddayo ku ssomero. Naye nga ekireese obuzibu mu ggwanga nti abantu abatukulembera kubanga mukazi wattu onooyamba bameka oba oli anaayamba bameka tulina kukikwatiza wamu. Tulina kweyamba luno lwoya lwa oyinza n'okusanga maama oyo nga kyawoza tebimukwatako tali mu lwoya lwa mu nnyindo omulimu ogwaffe tugukoze
Ekyetaagisa okutegeeza munnayuganda nti tulina kwerwanako tukikoze. Wakyalimu abatannakola kimala naye era tugezessaako okutegeezesa ate nabo bwennyini waliwo n'omuntu nga teweetaaga kati nakufuuwa firimbi kuba omusolo ogusasula kyova olaba nti pulezidenti yagaye nti gwe woba tomanyi nti oli mu byabufuzi gw'oliko ekizibu gw'oba oliko ekizibu oganzi ebyo tebinkwatako tunula butunuzi bwe weetoolo oli mugwagwa actually oba abagwagwa bibeere balateranga kuba bino ebisajja ebigwenyufu obeera kigwenyufu mu bufunze bw'oba nga tosobola kutegeera bigenda mu maaso mu ggwanga.